22 oba 2020 gwe mwaka gwe tuli mu mwaka mupya nkuba mpya of course oba kwebazanya gye kumideko Logon TV kugala ne Star TV program ekigunda kanyomero kalike nagambya kabatu tumfukoyinza itakasafu kanyama atenga wocho tubatambula 22 mbera ya kuchusa mbera ya kuyimba mbera si ya kuogera nyinenga ndi musambi ko nakulwayo kuba negative wako the one and only ankuite pretty queen kuite chi Leila Kayondo nsaba obuze kubaje kumideko Leila Kayondo banange mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kutuuliriza buli kimu amanya n'eddoboozi nze Leila Kayondo wamwe Leila Commando era ndi wano nze mbabulire bya 2020 nga 2020 cyana bakujja tujja tunulira nnyo n'emabega kaawo kati njaga tunulira Leila Kayondo yani briefly Leila Kayondo muyimbi nina ebintu ebirala byenkola ndi mu fashion industry I'm an actress mulabangayo movie yange oba any skit but I'm an actress I know I'm an actress okay naye ngaekisingira ddala obukulu I've always branded myself and not only branding myself I know I am a musician I am a female Ugandan musician Leila Kayondo njagala atulaba ategerere Leila Kayondo muganda si muganda Leila Kayondo muwala muganda nnyo awo wenyini wenkufunidde tutambule mu ng'omuganda kati ni mu Leila Kayondo amanya nze Leila Kayondo nakato oli mulongo ndi mulongo bakwa babiri yabuuka ndi muwala wa mwami Yahaya Kayondo so Kayondo is a family name yes abeera Eseta Mukono ndi muzzukulu wa Yusuf Kaima eyebase ndi kutambula ng'omuganda eyebase Masaka Chaba kuza Kisoso lwaki tukomaawo ndi muzzukulu wa Walugembe kyogamba otambulire ddala awo yes ndi muwala muganda ave Masaka Chaba kuza amanya abaganda bonna tuva Masaka so njagala tunule Leila Kayondo ajadi mu nsi ajadi mu nsi briefly kyentegeeza okuzaali di azaalibwa di yagala mbabulire emyaka gyani ndi muto oli muto forever 24 kati kyogenda tuwulira tugenda minus nga 5 or plus 5 gwe tubuulire 24 so tuongereko 5 tuongereko 5 tuongereko emeka mwongereko gye mwagala gye twagala Leila tutunulira ebintu bino before musical career osomako nasomako paka ku university yeah nasomako from primary all level secondary ningende Makerere for diploma ningenda Uganda Christian University Mukono for degree yes then tujje ku musical career etandika etandikira wa olwo ndi Makerere University for my diploma in IT sanga mwami Edia Mr Edia we yaina studio ku ekamu cha Firebase nga ina abayimbi agezako okunganya abayimbi bali batuyitanga Dream Girls the Dream Girls abakume lero weekend katudigide ako n'obuyimba bulala bungi wannekanga onogenda bisele bye Dream Girls nga mulimba meka twali basatu nze ne Rena Nalmas na Anita the Diva Bada wawa je bali bambi bayimba Rena ayimba ne Anita na yayimba so Dream Girls emalo ibanga ki yamalo banga cha bwe mbalabala mu kisobola okubeera ekyangu kubanga najingira ndi ku campus that was 2018 or beginning of 19 08 or 19 that 208 or 2019 it is supposed to be 208 isn't it 2008 or you can confusing us a difference and if you say 2018 kitegeza 2018 kitegeza tuina kwa 208 what are you trying to say? I don't know. Because Ogamba 2018 so is last year but one. No. So which 2008. 2009. 2009 to 2011. Yeah. Kati je myaka emeka. That's 3 years in a row. Je twamala mu Dream Girls. So over odawa. Oba cheche by the cheche je Dream Girls cheche ajawo Eddie we yali akole managing abayimbi oba mwali mumugeze. Nedda omuntu akula. Kati Eddie we agenda okuteka mu kibiina ekyo okuyimba. Yes twayiga mu bingi nnyo and if it wasn't of that I don't think walibaddewo Rena Nalmas Anita oba Leila. Twayiga bingi nnyo kuba nti osobola okukkiriza embeera ya musicals. Mubeera mu challenges nyingi nnyo. Bekiri. So twakula bukuzi buli omu na
you come to a group nga buli omu alina dreams ndala nnyo oli ayagala money oli ayagala fame is taking it as a career, so we grew out and then nga tetusobola kugatta mbeera ffenna ne tusalawo bwe mwagenda ebiwe. So otandikirawo soul career? Natandika waliwo management bali bagiyita Universal Entertainment ng'erimu abayimbi baali babayita Cyclone. Chili Girls. Yeah, so ngeyagala kugatta abayimbi bangi nnyo mu kibiina kyekimu. Nali lucky okubeeramu as one their only solo artist in the company. So Chili waba Cyclone omala obanga ki? Yakange Stula unaweza tujiresa jomukaka. Tonatera ku kati bombala. Anti mbala ndimukubona. Tonatera ku kyo. So tuvaawo tuddawa. Because I just explored the world. Let me do something of my own. I went solo. You went solo? Yes. Solo, going solo, limba chiloso recording and solo under solo management. When Jukida Dream Girls na ikola nyimba nga Chilumanyo kulabo. I mean Universal, sorry. Universal nga Dream Girls. Chilumanyo kulabo. Chilumanyo na ikola akwekalimu Aziz aziona nekolayo limba ky'oboolala nkwagala. So there's so many songs ze nakolayo kati nenvaayo nendyoka nkola one moment with DNA. One moment. I love the song so much. Ola kuba nalingeza kukudatinga kankolera nnyo one moment. So Leila ajja okutandika kugamba nti nkoze ANC etandise okunzikirizamu oba okunzikiriza okuntegera kitandika dde. When do you experience that? No, immediately when I've mu Dream Girls netandika okukola solo career abantu abasinga kubanga natandika n'oluyimba baluyita nkwagala nsuubire nti gy'olina ngondoozaako natandika n'olwo nenzizaako Chilumanyo before I did Kautiji Aziza Ziona. Abantu bagamba oh no you are better together as Dream Girls. So nafunako challenges it didn't last. So nafunako challenge but it didn't last because after some time, like after 2 songs, they were like, oh, she can do it alone. So abantu ne bampa audience, ne banzikirizamu. Reception. Yeah, reception. So after Dream Girls, ka challenge kaliwo katono. So nekola nyimba zange, and then that's when I also believed in myself that I could go alone and sing alone and be independent. Which is your it's my biggest outbreak or breakthrough ngotandika. Yogamanti luno lwampisawo kuba nti kati ensi yonna enjaya. Mpulira nnyo ekyo ekintu luno lwampisawo nenze sijja kuvaayo nga memba oluyimba lwampisawo. Omanyi lwaki? My musical journey has been a real journey. Nti ava wano nadda wano, ava wano nadda. Nva mu Dream Girls twalina hits nyingi nnyo. Jiggy, Wandekangawo, Weekend. We used to do a lot of wonderful things with that song. Kati nange ningena mu solo. People loved I went for a solo career. People loved Come to Say. People loved One Moment. People loved Kwagala Ninolimba ne Dan Favor baluyita Rudi Nyumbani. Bazagala zonna. So kati wengamba nti bwenvaayo nengamba nti sure this one is the one that lifted me up. Mbeera nimba because my life luli olwaleeta akasimu okuba nga kavuga nnyo in terms of booking. To be honest, it brings okuba yali relaxing Chameleone. Yes. So zirizo zali zikola. That's why I concur with you nti zali zikola. But wabo oleta nti leero oli wandi wano ng'oli so busy. Kati kiringa okuzaala abaana nze music wange be baana bange. So nze ndowooza all my babies are really precious. So njagala tutunulire ovaawo ki ekiddako ng'ovuddeawo ovudde ku Chili wotugambye Cyclone Universal Entertainment nesokera nembeera nga nyimba music wange bw'omukozi nze music wange seetaaga any kind of
support or what. Yes, support has to be there. So no man is an island. Still, the never to support or not, I'll still do music because music is my first love. Okay. So then how when you to management odawa ogenze under soul career? Kyangwawo kaawa emyaka nesobola kujjukira. Then after nengendako I was signed to some company called Star Search. I didn't last there, it was only a year. After Star Search, I was signed to Striker Entertainment. Yes. Star Search you work on projects nga sijimani. Project bagiyita Chana gwe. Kituse omutima gubikuse. Lawe yasikasika nze ne wetebulitwala. Tokamanyako? Nkamanyi. Okamanya tuba. So kwebuuza nti nyimba wazifulumya Star Search telinga olaba Striker. Ndi Striker yali nalabanga lebo za Striker. Nga either video etale kubanga video egwako. Lebo zinazirabanga simanyi bakuzi Star Search kyali wekityo. Okay. Then njagala nga before Striker twaina management ya mukulu escape mbugejetya. The signing mbuga taberanga ko music promoter or music manager. Yali mukwano gwange. For all along ateka music. Yes, yali mukwano gwange. We are childhood friends by the way. Yes, yali ansinga ko bukulu naye yali mukwano gwange because we grew up on the same village Kukalo Kekamu. Kekalu wako? Masaka. Masaka wachaba kuza chabazala. Chabakuza. Irajaka tutunulire. Waba mukwano ku abantu babijja ebigamba nti ali bawo yali musajjawo. Abantu boogera kati bagenda twa active bagambe wali bawo. Andi nze bala bantu mu interview. Bayinza otatuwayiza. Nafo nze sana ali mu interview. Leila, ubane mukwano ko mulimu emikwano gitali ready kuriskinga kuteka musete mu projects. No, yali mukwano gwange nyonyo. I've ever had a best friend. Yali mukwano gwange nyonyo. Best friend of the opposite sex? Yes. Yeah. Not so. Yali mukwano gwange nyonyo. Naye kati nange nabuuka nenkula nemanya nengamba nti mikwano tekyateeka mu gisobola okusigalawo. Musofunamu eyo obuzibu ne mwawukana. Kati oyo mukwano gwange twayawukana. Buzibu kyo kwagwamu. Bingi mwana bingi kati nebimu nabyerabye. Leila tosobola kukulabira kintu kyakujja. Sikulimba twayawukana but in a good way. In a good way. Yeah, I think we didn't sit down. Sijja kulima mutwatulase tukyogerako ngaffe. Naye twalabanga buli omu ate munne nga stress nyingi. Yes. Okay, so njaga tutunulire latest projects nga tujja tubadde ne projects ezibadde kemabegawo before nga tonna kuba kujjango ina project empya ba company etwa management empya zali zitya last year. How many songs did you have? Last year ndoza naina nyimba bbiri zonna. Bbiri limba kina limba ki? Musai and Acrobat. Osobola wa mwaka ki? Sorry. Eshukuru nawe. Nombuziza. Ukwata speed. Yes, you're very right. Osobola and Acrobat. So Musai was the other year. So Musai was end of 2018. So 19 we're looking at Osobola and Acrobat. So njaga tutunulire awo wenyini the period lera jabade music abade ne nyimba gwo mu kubasinga nyimba ne Dr. Jose Chameleone ndwachi nyimba zidisatu zo sibanyi tubaina collab naye nze nsubira nti Papa Sidi like nyinje Papa Sidi ye ali goyinzo gamanti aliko mu kibiina gotoba nko mu kibiina kimwe kya Lion Island ne Chameleone. I don't know kati ekyo sina better explanation to it kyensobola ogamba nti no Chameleone knows that I love his music and he knows that I really look up to him and he inspires me. Kati buli we muyita ate naye ndowooza yalabanga andabyemu ko talent. So buli wengezaako mu contacting ne mugamba muzeeyi tukoze tutya. Maybe I'm just lucky that he accepts to work with me. Naye nga tewaliwo kinene nnyo ekiri awo. So njaga tutunulire ku collabs wakakola tulina Kamili tulina Shiba which is your biggest collab? When? Like all along throughout. My collabs are always hits. Which tunulemu. There's a time they even started calling me queen of collabs. Kati omuyaye yali amanya ndisinga. Umbe ampa title. Like everyone knows that my collabs work. Why I don't know. Why you take time when you're doing that music? No. Whenever I walk in the studio, I walk with the right vibe. The right intentions and the right mind. Do you write your own music?
Sometimes news ntula wansi nempandika ekintu naye nga I don't believe like njagala nnyo kuyimba mu Luganda kubanga lulimi lwaffe olw'ewaka naye I'm not good at writing Luganda kati nyinza okuwandiika nempandika ebintu byange mu Luzungu vek and then I call the experts ne bansupplementing nga ne bamteeramu ebyoluganda. Okay, njagala tutunuulire ebbanga libadde mu music challenges or experiences ng'omuntu. Challenges nyingi nnyo. Being a musician, being an artist, being a celebrity, people think you're different. Balowooza mbu oli wanjawulo naye nga tetuli kyekimu ng'abantu abalala. Tufacinga ebizibu byebimu, ekizibu ky'ofesinga nga gwe nange kyenfesinga naye kati gwe abantu balowooza bagwe oli wanjawulo. Kati ngezako in any place that I go to or everywhere I go ngezako balaga nti no, I am as same as you, I'm not any different. But it takes them time to really okukikkiriza oba accepting. So it's challenge nene nnyo. Wogenda gobeera extra, which I don't really want as a person. Okay. Njagala to live a normal life. And then you don't have privacy. Naye okituukako oba emmotoka ekusiseeko kwegamba emusiseeko gwe yo tekusikaako. Gwe yo terina kusika. Eyange terina kusika. And then people judge you. Ayinza okulaba ku interview the way you talk n'agamba nti no nakujudging from the way you talk yet they really have to know you personally. Okay. Challenges nyingi nnyo. So Leila mukyala ayimba ennyimba ezaalaavu n'ayimba ennyimba ezonna ezitegeeza n'abantu Leila mufumbo. Lwaki? Lwaki siri mufumbo kubanga siri mufumbo? Why? Eyo question ensesa nnyo. Kyemugamba tewaliyo bakyala abatali bayimbi nga nze ku myaka gyange abatali bafumbo. Gye bali but gobadde so exemplary nti okoze n'abantu ne projects ennene ate project zikwataganira wa ne feelings. It means nti olina ekintu kyolina okuexpressing eri abantu. No, I think tujje music oba celebrities mu personal life. N'omuyimbi yenna alina feelings. Wemba sinabakufuna gwe njagala, wemba sinakufuna tata w'abaana bange oba omwami wange, sigenda kugwirikana na muntu yenna wakuba nti nno bagambye nti nno nina okufumbirwa nina okuzaala. No. Tulina okudda mu reality. You have to find the love of your life or you have to really go into something for reality, not just because the public is pushing you. Okay. Tela yakatambula ensi mmeka? Simanyi wabula. Yakakolerako ebweru ensi mmeka oba tukolanko bwe projects in terms of performance? No, most times by the way I go for performances. Okay. Yeah, nga we nagambye nina fashion store. Oluusi mba sigenze kusuubula. Sometimes for just holiday. The third reason as why I travel is music. Okay. I go and perform outside Uganda. So the latest project Leila eri kuki? Nyumirwa. Akayimba kapya nnyo. Ndi musanyufu nnyo nti abantu bakaagadde nnyo, they've welcomed the songs. Nange ng'omuntu nsuubira nkimanyi ne Meya gyali Dr. Jose Camino naye musanyufu. Meya gyali. Yes. Omwagira ajje ku kifo. Naawe osanga nze agenda obeera assistant. Leila, by the way, kujjukira katono waliko wazita brand ambassador wa Esivira. Was it Esivira or Vipers? The contract was 1 year. It expired, yes. So, you're a fan of football as well? I'm a fan of football. I love football. Oluusi ngenda ne mu bisawo ne ndaba n'emipiira ne ntuuka butuusi ne mbuuza nti tiimu kyezanya. Yes. So yes, I love football. Kubuuza last few questions. Do you have any question for me? Any? Let's soka. Bw'olaba Leila Kayino ki ekikugira mu mutwe? Kinzijira mukyala afaanana obulungi yeetaaga omwami. And then yeetaaga omwami, but I'm surprised nti talina. Yeetaaga okuba mama baby. I'm surprised nti si mama baby. Osanga ndi stepmother. You adopted one? Go on, give me the reason. You asked one question. I tell you, when you adopt a kid, who tells you a stepmother? When you adopt a kid, you're a mother, not a stepmother. So another question from you. Do you love Leila Kayino's music? I do, because that's why I've looked for her. But omuntu mu industry oba tuli relevant teri akunoonya. So it means you're relevant. Thank you. And the third one, what advice do you give me to put my music on the next level?
it's one, you need to push more music, you need to write, to get more writers to match up with the trend ya music eriko olunaku leero. Trend kyeyo nga beats eziriko engoma eziriko to get more promotion. Kati nyumira teri ku trend. Eri ku trend and kyekyo what you said, what advice? I didn't say your music is down. Kitegeeza nti music osobola omwongerayo ng'oyongeddemu ebintu. Okay. Yeah. Biweddeyo. Biweddeyo ebyo. Okay, nga nkusiibula oba nga nkutaleera. Njagala okuti tutunuulire mu kujja kuno 2020 ozze n'amaanyi ani akuli emabega? Tewali. You don't have any management? Yeah. No, I have a team of managers, promoters. I'm working with the manager called Collins. N'abalala bangi nnyo nja kubanga babuulira. They are trying to push me, make sure I'm in the right place at the right time. Okay. I'm in studio and making sure kwegamba tuli ku music, omulama gwa music 2020. Leila, oli mukyala musiraamu. Kikyekyo? Abantu bamu bakwekuusako okuba nti Leila Kayondo bakukulengera mu mabaala, obeera nnyo mu mabaala. Weebikirira ddi sharia n'osaala? Bannange bino ebintu by'eddiini tubitwale nti kintu kiba kya mutima. Kubanga kati nze bw'oŋŋamba nti nyambale sharia nsanyuse ba fans ng'omutima teguliyo. Sigambye nti teguliyo. Twekera okukola ebintu because we're pleasing people. Kola ekintu ku mutima. Kubanga kati nze oyinza okuŋŋamba lwaki toyambala sharia oli mukazi musiraamu ne nkikola naye ng'ate Katonda alaba nti nno Allah akiraba nti nno ne wuzu sirina. Kati nze eddiini engeri gye ngitwalamu nti nno eddiini lya mutima. It's me and my Allah. Okay. Sigenda bagamba nti nsaala emirundi 5 olunaku oba nsiiba ng'ate nzirayo eri n'endi ekindaazi. Ebintu bino it's between me and my Allah. So tosiibangako kyekisibo kibeerawo? No nsiiba, but we're not here to prove to people that nsaala oba nsiiba oba ngenda maaso ga Katonda ne neetonda ne musaba kyenjagala. Ebintu bya Katonda bibeere between you and your God. Between you and your God. Sigenda kikola nti bwakuba bannange baŋŋambye tebandabyeyo mu muzikiti. Which is your dream car, Leila? Dream cars zange ezo zonna nali nzituddemu. Yinza okuba kati sizirina naye nali nzituddemu naye ng'emmotoka awedini lile wagambira omukulu yakujjako emmotoka esikembuga. Nze tampangako mmotoka. Takuwanga ku mmotoka. Era bwe nali nvuzeeko ku mmotoka ze yampolamu. Leila, nakulabako those days nali nkola mu kasino bagitanga Mayfair. Wajjanko nnyo mu kasino gwe n'omukulu oyo ogata ne Vivian. What's the relationship between you and Vivian? Vivian yange. Tumumanyi ngeyo. Wallahi simumanyi. Tumuleke oyo watumanyi. Tumuleke. So njagala tutunuulire nga nkuta your dream house or your dream country? My dream country is because you said my dream country would be Jamaica. Would be Jamaica. Why Yes. Jamaica? I want to go crazy somewhere on the beach. I'm told it's an island. Okay. So you've never been to Jamaica, you want to? Yes, I would want to go and be crazy on some islands. Okay, nga tudduka bubaka kibosembye abantu Leila batulaba ku Star TV logo channel yaffe as well. Bubaka kibosembye abantu tupremieringa nakayimba abantu tugenda kuba tubaona akapeera kakayimba. Abalaba Star TV, my name is Leila Kayondo. Bambi mwebale kumbeererawo, mwebale kunjagala. Thank you so much for loving me and supporting me. Nyumirwa oluyimba olupya nalukoze ne Dr. Jose Chameleone meya fomu bwati. So thank you so mukwano much. Gwe nnyo. Mukwano gwange nze senga w'abaana. So thank you so much for supporting me. Obuyimba bungi bujja, tuli mu studio tukola obuyimba bungi videos, collabos endala nazo zijja. Tulina ze tulindira omwaka guno Steve. Tulina ze tulindira ahead of you zijja Steve. Yes. Ngojeke ya Dr. Nyumira okunyumira toza musango, onyumira unyumira towuliriza bigambo, nyumira okunyumira toza musango, onyumira bunyumira towuliriza bigambo. Yeah. Yeah, peace and love. Of course, about the IMA Kaikwada was like Mr. Game Changer 2020. Of course, CEO RP Promotions, Rupi Star, Wetu Utambude, Chone Afeno, Logon TV, Kogatani Star TV, Kasavu Kanyama, Yeke Kanyamere, Wetu Utambude, Mpolampola, Large upon yourself, Mugana Wangap Life, Mabega wa Camera, Nitim Yangi, Ibera Wampola, DJ Santos, Kogata, Mbira Wetu Utambude, Leila Kalondo, Hajat, Wale Kozeko Hija. Si, nino jikola nawe. D. Ebe bintu tubimala.
Tewali kyasoboka kasoba oli mulamu. Hija ya ddi kyembuuza nkute mwana njagala tegera hija ya ddi. Ebyo ebintu bitono tubimala. Hija ya ddi. Ejja kujja oyagala nkugambe yancha nze sirimba. Ene jatukutra hija toyagala nakupanja ddi lwejja. Ejja kujja inshallah. Amina. So tukuteredde awo mpola mpola. Mwenna abaagala twegatako WhatsApp number yaffe mugimanya eri 0782 kuba oyitanga oneegattako tube nga tufuna more exclusive interviews ku channel yaffe eno ogata ne screen as well. Tubeyanza nnyo kubanga mbadde nange I Makai Kole producer Mr. Gadget we tuli awo.